Kadama TV, Mr. Kadama TV gye bali ku ssimu. Gyaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Nze abadde agala kusharingako ne bannange abali mu biyumba bonna ba Team Hustlers. Ngamba abaana abagenda okufuna gundi empiso za corona. Abaana babeere beegendereza. Jjukira baba balina osooka okukebera nti omwana woba olinamu obuzibu bwonna ng'olaba omubiri gwe gulinamu obuzibu bwonna tokkiriza kufuna gundi ya corona. Osooke bakukebere olyoke ofune gundi ya corona. Kati nze kino wekyajjira nagenda nasooka nenfuna ddoozi esooka n'eyokubiri nga ndi bulungi siinaamu buzibu bwonna. Kati ebbanga we lyayita ne ntandika okufunamu obuzibu ng'omutima gunkubirira nnyo naye simanyi kwe kyava, sijja gamba oba kyava ku mpiso ya corona, simanyi kwe kyava. Kati nga mbeerawo nga nkola ng'omukazi mugamba tebeefiirayo. Kati muwala we lwali lumu wano n'ampaayoko ku obukerenda n'embugugolinga ne babuŋŋamba kyekyo kye bukolako nemmirako naye nendaba era sijja kukola ki, sijja kubeera nga mbumira buli lunaku kozi siina gye ŋŋenda kujja. Nemmirako nentereera mu kkaawo, kale si kya buli lunaku naye gugira ne gunkuba nnyo nembaga gunkubirira buli lunaku. Kati mukama wange naŋŋamba, twali tuli ne baŋŋamba, nali manyi empiso ziweddeyo. Mukama wange naŋŋamba tugenda nno mu ddwaliro baddemu bakukuba empiso endala ne muwala wange kuba ne luli era baatutwala ffenna. Ne mugamba ninamu obuzibu ate nali nakimugamba dda kozi yali angulirangako ku kofi nga tutambula nga tuva Dubai tugenda Abu nga ngulira ku kofi. Ne mu kkubo omwo nga nange angulira kofi nenya ne mugamba sikyanywa kofi ninamu obuzibu nga nakimugamba dda. Kati essaawa yatuuse wiiki ewedde lulwadde ku Sande n'aŋŋamba tugende bakuba akayiso era nemuddamu nemunnyonnyola. Nawe namunnyonnyodde jjukira bano abantu batulaba nga abatategeera Eva. Balaba nga gwe Eva toyina magezi by'oboyogera byonna temuli magezi. Ne mugamba tekikkirizibwa nze okufuna mpiso ng'ate nabagamba ninamu buno obuzibu. Kate singa bankuba empiso ne neeyongera okubeerera ddala obubi. Omukazi n'aŋŋamba tewali buzibu biki ne ŋŋamba kaali nensirika ne tugenda mu ddwaliro. Twagenda ku ddwaliro erisooka ne tusangayo abantu bangi. Ne tugenda ku lyokubiri nga yo just corona drive yo bakkeberera mu mmotoka awo kw'oli ne bakukolako ne muyitamu ne mugenda. Kati we natuukawo ng'omukazi kati we twali tuvudde ku lino ng'abantu bangi nga tugenda kulira n'aŋŋamba oli mu kusaba Katonda akusaasire n'eri tusangeyo bangi. Ne mugamba naye ng'ekituufu mu mutima nkoze eki neeraliikiridde. Kati nze nensirika nga nze we naatuuka wali ng'omusawo tanaŋŋema nina okusooka okwogera naye neemubuuza. Kati era nga boogera bo n'omusawo luwalabu lwabwe nga nange nga nsirise. Omusawo ng'atuuka ajja ku mmotoka kunkolako ng'asooka nkebera pressure. In this process ey'okunkebera pressure ne mugamba ninamu buno obuzibu. Kikkirizibwa okuba ng'ogenda kunkuba empiso eno ng'ate ninamu buno obuzibu. N'aŋŋamba kyatandika ddi neemunnyonnyola we kyatandikira. Ye omukazi we wange akanya kumugamba tewali buzibu nti bankube tewali buzibu. Kati jjukira bwe baba bankubya empiso zino nga nzimazeeyo okuva eno okugenda Abu Dhabi whereby travelinga every week. Kiba kyangu baba tebagenda kuntwalanga mu ddwaliro every week kukola testi kati ye nga kyasinga okufa. N'amugamba omusawo tewali buzibu mukube. Omusawo kati nga maze munnyonnyola omusawo n'amugamba nedda nnyabo sisolamu kuba mpiso ate nga ng'ayina obuzibu. Nagamba oba oyagala mugeme sooka omutwale mu ddwaliro mulabe omusawo amukole tesita amukebere bulungi mumuteeke ku gundi mu x-ray asooke alabe nkyali atya bakurekomendinge tulyoke tukkirize bajje bakkuba empiso. Kati wano ati first we nali njogera nabo baawalinamu nti obuzibu mu mutwe bonna ba ami. N'aŋŋamba ne bba wange yuyo alinamu obuzibu mu mutwe naye baamukuba empiso. Ate hweyabbayi wano byaŋŋamba nti bba walinamu obuzibu mu mutwe baamukuba empiso. Ye yantwala era okufuna ddoozi esembayo. Ye yantwala bwe yantwala ye yabuuza omusawo nti ninamu buno obuzibu nzikirizibwa okunkuba gundi okukola gundi okuŋŋema corona. Omusawo n'amugamba tekikkirizibwa okuggyako ng'osoose kufuna gundi okuva ew'omusawo olukisa okuva ew'omusawo ne tulyoka ne tukukuba. Kati yabuuza wano bbaawe wamma toyinaamu buzibu naawe tebaakugema bbaawe n'agamba
nze nensirika nenfuuka omusiru neŋŋamba katutuukeyo mbuuza omusawo era omusawo kasita namubuuza n'agamba tetugenda mukuba mutwala akole gundi bamukebere olyoke omuzza akole gundi kati omukazi ng'ayagala nze nange nzikirize nti bankube tewali buzibu n'agamba kati tetugenda kudda naawe Abu Dhabi ogenda sigala eno kuba tebakugemye neŋŋamba mu mutima neŋŋamba tewali buzibu singa munangema nenfuna obuzibu naaba nkyagenzeeyo nedda kuba muba temuŋŋema tewali buzibu oba siddayo nammwe oba nsigala eno tewali buzibu nze kasita mbaga afuna omusaala mbugenda kuleka ewa muganda wange gy'ogenda okubeeranga nga tewali buzibu kati abaana baali balwadde ba korona wiiki eri neeno zonna tetwaddayo eri kubeeri tebakkirizayo bantu ba korona ne tusigala eno kati wiiki eno ku wiikendi eno ku sande tuddayo kati mulize ku sande wagenda okunywa ate kweyabbayi ne webaba nze nkimanyi bulungi kozi nkola zirisaaki zange ne bwe baba nga tebakukubye empiso zonna kuzimalayo nga tokoze gundi vaccination yenna omumalayo oli free kugenda eri kasita oba nga olina test eri updated oba okkirizibwa okucrossinga okuddayo eri Abu Dhabi kati mulize ku weekend ku sande waŋŋambira nti nsigala eno ŋŋenda mugamba tewali buzibu naye nga tantutte ku ŋŋema nga tebankebedde kuba ye kye yali kayagala baŋŋeme nti bwe baba tebakugeme kati togenda kuddayo eri nze omutima ne ŋŋamba tewali buzibu kuba bano towakana nabo ekyo kye mbadde njagala kusharingako ne bannange nti bwe baba bagenda kufuna gundi ezo bwe baba nga balinamu obuzibu baleme kutya bagenda kunnyonnyola bakama baabwe baleme obbawuliriza naye basirike naye bwe batuuka wali ku musawo omusawo bamunnyonnyola obuzibu bwabwe omusawo tajja kukkiriza mu kuba mpisa eyo